Manya nze Mariam Sembati. Munoke yanoonya. Yogera ko ne kazini wange namugamba I'm now financially stable nanoonya. Yakunoonyeza ki? Yanoonya we yantuukako nankwana mu mmotoka ye. Namugamba mpeemu obudde because before I wasn't following him, so I told him to give me some time. Yeah, to make my ground check up. Okay. Awo mwatandikira okwekwananga amaze okunoonya. Yeah. Era nga nkeberako otuusewa ku kye nakugamba nga w'omanyi kubibeera. Mwaka ki olwo? Last year, August. Muba muwezezza omwaka this year? Tuba tuwezezza omwaka. Okay. Courtship eno yatwala bbanga ki? Courtship era ebadde ekyaliko. We stopped talking like 2 months back. Okay. Ng'obuzibu buvaawo? Obuzibu buvaawa. Obuzibu bwava ku ngoye. Okay. Okay, obuzibu bwavaawo? Obuzibu bwava ku ngoye namblockinga. Engoye zitya? Nalinga nina we mugulira engoye ne mukono in some boutique. So kati nakikola emirundi egyawera cause bills ze zaalinga mitwalo 5, 6, 3, 4. So nalinga nchikola like every time he used to come. Okay. Yanga he first goes to get the clothes nalyoka jeka. Yeah. Ngengoye omusasulyanga za sente mmeka? Era buli zali zirenjingira mu mitwalo 6, 5, 4. Ya buli weekend yalinga je wange. Nga zongoye zokka. Upkeep yenga wameka. Mitwalo 5. So mwezi ogubera gwa katandika nga muterako rent. So buli week wamuwanga akakade nga tekuliko za rent ez'omwezi. Saabalanga sente kubanga ezengoye zalingayo. Oluusi womuwa upkeep nakugambayo ekintu ekirala so saabalanga. Bw'obalabalamu ssente zino omwaka gwe mumaze n'omwezi nga gumu ziri mu ssente mmeka? Saazibalanga nga bwe nkugambye. Naye gwe ky'oba omanya namukolera videos 3 yaŋŋamba buli emu ya milioni 3 waliwo gye yaŋŋamba eya milioni 5. Then nga we nkugambye nti buli week nalinga muwa sente so you can calculate for yourself. Okay. Lwaki wewe? What made me not to move on? Saga ya Vanessa yansanga ndi naye. Okitegeera ng'already ekintu nkirimu. Ng'omuntu oyina obeererawo munno. Namubeererawo sometime nensasula DNA naye kyampitiirako ne mugamba tusooke tulekerawo okwogera. Kati nembeerawo kubanga era alina ebintu byalinga ŋŋambe byangumyanga nze omuntu kubanga ne wa maama we yantwalangayo. Jakyogera naye Bruno ekyo kintu kye wakoze kyekyanyiizizza nenzija mu mawulire olunaku olwaleero. Ate wakikoledde mu family okitegeera ng'okiteganjula. So neŋŋamba mu mutima gwange Bruno toyagala mirembe. Ningamba kazabike emipiira kubanga olabika toyagala mirembe. Wakamukolera video mmeka? 3. Nga za sente mmeka? Mulimu ez'obu3 n'obu5. Kiki osinga okwetaaga? Balabirira olubuto? Nze ze yaŋŋamba simanyi oba yazinsaba n'akola cheaper video. You understand? Naye nze ze yaŋŋamba. Kiki osinga okwetaaga? Bruno labirira lubuto lwo kujja kutwala buvunaanyizibwa bwe kiki osinga okwetaaga? No, nze saagala kulabirira lubuto. Okitegeera? Nze nga we nagambye nti we nali ntandika bino ebintu ne Bruno namwagala nga wali kubanga yaŋŋamba situation ye. So I don't expect him okubeera nga ampa nnyo. You understand? Because I know his situation. I don't. Yes. Kati that means saagala child support. Okitegeera? But in my mind nali mmanyi agenda kumbeererawo physically and mentally. You understand? Eri abasajja eyo nga tebalina ssente naye ng'abaawo n'asitula omwana we n'akuzaamu kwegamba okitegeera. Oyagala ajjayo z'ebintu? Nina maid ate lwaki njagala ajjayo z'ebintu? Ate talina ssente. No problem. Mwakikwatawo binti atalina ssente tebamwagala naye bamwagala. Kati ayagala jje. Asaagala jje. I don't need his support. Nze ndi wano leero kubanga akimanyi kye yakoze. Oyagala kwetondera?
ate kunetondera ki ne watanetondera kubanga he's ill mother tajja kujja kunetondera mote mumumanyi yerunjia mu camera but he's not like that. Okay, lwaki weweefuuka sugar mami kubanga olayika ngwakyali omuto notandika kulabirira omuvubuka omuto? Onzijemu enseko mbu sugar mami anti kati Abannayuganda mwakikwata bubi. Mumanyi nti nno abantu ababeera ne ssente aba muntu mukulu. Muno mu Uganda mulimu abaana bato nga balina ssente even at 20 ng'azirina. Okitegeera. So kati n'oyo mubeera mulowooza nti naye sugar mami naye nga si we kiri. Muno mulimu abaana nga bato 19, 20, 25 nga ba pilots nga like they have their own money. Yeah. So I'm not a sugar mommy. Bruno, okay, is 32 now. I'm 34. So I don't think I'm a sugar mommy. Nabo msingake emyaka ebiri because kati utunia rent y'abawala abato tasobola kukolera video tasobola kusasulira rent tasobola kugulira ngoye. Era samwagala ko kunkolera ebyo. Ate okubeera sugar mommy obeera omuntu omusinga emyaka mingi. Yeah, so 2 years is not a big space. So okay. I'm not a sugar mommy. Audio zifulumanga gamba amafuta sirina ate briera ate landlord ate video byonna ebyo nga weewaayo ofuuke caretaker we. I didn't omanyi nze wenjagala omuntu mwagalanga bwali. So I didn't mind what he came with, the baggage. It wasn't a baggage to me. Okitegeera namuyambanga bwali. Okay. Kiringanga kati lwakuba mukira bulala mulowooza abasajja bokka be bakikola. Omusajja waba akwagala n'omugamba ebyo byonna Bruno kebe yali aŋŋamba abikolera. So wembeera nga kiri the other way around, why not? Wabeera nga tagenda kunkaliza. Okay. Yes. Kigambibwa mbu ne DNA stays kigundu gwe yagikola. Yes, nze yagikola. Dwaki? Kubanga yali yeegaana omwana nga story weenejja mu mawulire. Kati omuntu gw'oli naye n'otandika omugamba omwana si wange nga you trying to cover up. Naye nze welatuyira Seth. Nemugamba omanyi since ogamba si wuwo, let's do a DNA. Nangamba siyina ssente nenkola ssente nenzimuwa. And we did the DNA. Era omwana yakomawo nga wuwe kubanga nze nali mulaba. Nze yamugamba agikole. DNA yakumalako ssente mmeka? DNA siza bbeeyi nnyo by the way. Shovola buli omu yandi takiza that initiative okola DNA. Bumala okola DNA gunosiganga omusajja wo kyo wamwagala oli confident nga tomanyi nayo kiyinza okutuukako. No. Sinti na continuing ne Bruno nga ndowooza tekijja kuntuukako. That's not the reason as to why. Okay. Kubanga be yaŋŋambanga era sijja byogera wano sijja kwogera buli kimu. You understand? Nze nina ensonga zange lwaki nasigala nkipushinga because after the DNA era twayawukanamuko for a month. Ebintu byali bingi ku social media ne mugamba omanyi sokondekemu for a month. Kati you okay, obadde ogamba DNA ewo wagimala ne mwawukanamu kate bwali buzibu ki? No, I just told him like DNA we yajja baali bateeka ebifaananyi bye ebya nudes ku internet ng'alina abawala mbuliri ate nga bigambo bingi ne mugamba manyi Bruno sokonde kate nga ne family yange ndiko laba yo boyfriend wo nga omanya aba family laba yo boyfriend wo bamutadde mawulire kakati laba bichi. I had to explain a lot because I was draining mentally. Okay. You understand? So nensoka ne mugamba tusoka tukirekemuko kubanga if I had kept talking to him ate twandibadde tuyomba kubanga I would have sent him what I see. Okitegeera ate ne tubeera mu conflicts naye so ne mugamba manyi Bruno tusoka kiwemu obudde. Bw'otunuulira messages zammwe ezafulumye ne audio Bruno agamba wali oyagala mukozesa wali omukozesa era intention yali yafuna lubuto. Kati kanchogereko ekyo ekintu lwaki kubanga Bruno kesi ye musajja yekka asobola okunfuula olubuto osobola okumpa that pregnancy in Uganda okitegeera enkwaso ze zikola nnyo eno ziba zikola yekka era si kati yazaala buli ali mu Uganda no. You understand? So n'abasajja balala basobola seseza enkwaso ze zikola nnyo even other men can. Yeah, so kakati lwaki mwalabyeko ka screenshot ka wali onjagalako mwana. Bruno ke we nafuna olubuto
yalaba mu WhatsApp zange nalaba nga njogera ne friend wange nga mugamba, do you know that Bruno K has made me pregnant? I was so happy that I was pregnant. I was so excited. Nemuwandikira my friend nemugamba Bruno K has made me pregnant. Naye sagala mugamba yet. N'akisoma. Kati as I was texting my friend like chenamuwandikira nalimpa na Bruno. Nga mugamba banaye, I've been dating some people but they didn't manage to make me pregnant. Bruno has made me pregnant. I'm so happy. So he read it. Kati teyachingamba naye nze nakitegeera. So kati that's why yangamba nali mwagalako mwana. Ekintu wekiva. Yes, wekiva. Naye nga nali simwagalako mwana kubanga si yeyeka asobola. You can't do all that for someone mbulwa kuba mwana. Okitegeera? Kubanga n'abasajja balala bali basobola okinkolera. I just liked him the way he was because he was a homie. That is it. Okay, bw'otunuulira saga ezaalo DNA eno bakazi eno bamutaddeko nnakazibwe, what really made you okusigalawo nota moving on? I'm a very patient person.